Mbalamusizza nnyo mwenna abampuliriza. Amanya n'eddoboozi nze Johnson Sengendo nga tugenda kubanga tusoma kompyuta mu lulimi Oluganda. Era kompyuta yaffe omusomo gwe twasembayo okusoma twasoma ku ngeri gye tuyinza okupangamu kompyuta yaffe, era nga omusomo ogwo bwe gwaggwa twasobola okubeera nga tuyiga ebiki ebiri ku kompyuta, era mu byo ne tusobola n'okumanya kompyuta za bika bimeka, omuli laptop era omuli ne kompyuta ennene egattibwako ebintu ebiwerako. Era mu kyo bwe twamala obisoma twasembayo n'okumanya enkozesa oba ya keyboard bwe tuyinza okuyita omweso, era ne twogera ne ku nkozesa y'akalagirizo ke tuyinza okuyita mouse. Naye nga mu kusoma kuno kwe tugenda okubanga tusomamu tugenda kubanga tusoma nga tuyita mu lulimi Oluganda, era nga ebisinga ngenda kubeera nga nsobola okugezaako okubivuunula, naye nga gwe wenna ali eyo omukugu mu lulimi Oluganda mu pulogulaamu eno oyinza okomentinga ne tubeera nga tugezaako okufunza oba n'okunnyonnyola abantu mu lulimi lwe bayinza okutegeera mu bigambo by'okukyusa ebigambo bino ebiri mu Luzungu ne tugezaako okubizza mu Luganda. Omulimu guno tegwetaagisa muntu omu wabula ffe ffenna abayiga olulimi Oluganda oba abalumanyi tukwatire wamu okulaba nga tuyigiriza abantu baffe kompyuta era babeere nga basobola okugikozesa. Era enkozesa ya kompyuta eri kati ku mutindo gwa waggulu nnyo, naye nga twetaaga okubeera nga tuyiga kompyuta oba oliawo Obuganda tusobola obukulaakulanya ensi yaffe Uganda na mwenna abawulira olulimi Oluganda. Pulogulaamu eno egenda kubeera nga eri ku mukutu gwange ng'ogw'omuntu Johnson Sengendo ku Facebook ne ku YouTube, naye ne ku Tawera Radio and TV bakkiriza okubeera nga omusomo guno gujja kubeera guteekebwayo mu lulimi Oluzungu kubanga bantu bangi nnyo abawuliriza olulimi Oluzungu oba oliawo n'Oluganda. Kaakati tugenda kubeera nga tutandika ne pulogulaamu gye tuyita Microsoft Word. Pulogulaamu eyo singa omuntu abeera agiyize aba asobola okugikozesa okuyiga ebintu bingi nnyo mu pulogulaamuzi ez'enjawulo. Twasembayo nga tuyiga enkozesa y'ekyuma ekyo oba ke tuyinza okuyita omweso gw'amapeesa gye tuyita keyboard. Era bwe tugenda okuba nga tutandikira tumanye amapeesa ag'enjawulo agaliko era n'enkozesa yaago wamu ne kano akalagirizo keno ke tuyinza okuyita mouse mu Luzungu. Katugenda kubeera nga tutandika bwe tuti mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Johnson Sengendo nga nze ndi wano kubeera nga mbasomesa kompyuta. Kati gwe atalaba pulogulaamu eyasooka okulaga engeri gy'oyinza okugattamu kompyuta yo, ogenda kubeera nga onyiga kalinki ako wansi ate osooke olabe omusomo ogwasooka olyoke otandike okuyiga. Pulogulaamu eno eri nnyo kwabo abatamanyi nkozesa ya kompyuta. Kati ate mmwe abamanyi kompyuta mwe muli bulungi, mujja kubeera musobola okuyambako ne bannammwe okubeera nga basobola okweyongera okuyiga kompyuta. Era tugenda kubeera nga tutandika mu ntandikwa egenda bweti. Katutandike bwe tuti. Okutandika pulogulaamu eno ogenda ku start button. Start button no clickinga ku mukono gwo ogwa kkono, ipeesa eri ku mukono ogwa kkono omulundi gumu, nojja wano wali all programs, osobola okukilikingawo n'ogenda mu accessories mu computer ezimu, then n'onoonyayo Microsoft Office. Bw'otuuka Microsoft Office then n'onoonya Microsoft Word. Kati wano nze ntuuseeyo yiino eri Word bwetu bwefaanana. Microsoft Word ye program gye tugenda okubanga tusomeramu ey'okuwandiika ebiwandiiko. N'okilikinga epeesa eri ku mukono gwo ogwa kkono ejja kubanga eggulawo. Ejja ggulawo akantu bwe kati nga bw'olaba ekiwandiiko ekyo bw'okiraba, era ejja kulaga wano blank document.
blank document yeyo etaliko kintu kyonna ojja gikirikingamu era omulundi gumu ku mukono gwo epeesa eri ku mukono gwo ogwa kkono ejja kubeera ng'eggulawo ekintu ekifaananako bwe kityo. Kati bw'ebeera emaze okuggulawo njagala nsooke mbaleetere mbaterewo wano omweso mulabe engeri ki gye tugukozesaamu oluvannyuma tubeere nga tutandika. Omweso gwaffe kanguteekewo wano tubeere nga tugulaba. Kati omweso gwaffe gwe guno oba olukangaga lwaffe oluliko ennyukuta ez'enjawulo. Ngenda kusooka mbalageko ebitundu ebimu ebikulu bye tulina okusooka okumanya ate oluvannyuma mu kuyiga okunaddako oba okw'enjawulo njagenda nnyongera n'obbalaga amapeesa ag'enjawulo omugaso gwago. Naye kati kansooke mbalage amapeesa amakulu g'olina okumanya omugaso gwago gwe gakola. Kantandike n'eppeesa lino eppanvu erisingawo obuwanvu mu mapeesa gonna, eryo ly'eppeesa lye tuyita space bar. Eppeesa eryo likozesebwa okwawula ebigambo. Ekigambo kino kiwedde ogenda ku kigambo kirala. Nja kulaga engeri gye likozesebwamu. Kaakati ne tubeerawo n'eppeesa lino baliyita space bar, BKSP oba BKSP kiri mu luzungu naye kiri backspace. Eryo space eryo lyeri kuyambako okusangula, liba lisangula gy'omaze okuwandiika, eyo backspace. Kati ate lino eppeesa lino bw'obeera ng'olina ky'owandiise lisangula, naye ate ddyo lisangula liva mu maaso, lisangula ebigambo ebiri mu maaso. Nja balaga era enkozesa gye likolebwamu. Oba bw'obeera nga kigambo kyonna omaze okikwata wamu oba okiserekitinga lisobola nalyo okusangula omulundi gumu. So nja kubalaga nabo engeri gy'olikozesaamu. Kakati waliwo eppeesa lino eryo baliyita enter. Likozesebwa ng'ova ku lunyiriri olumu ogenda ku lunyiriri olulala. Omaze okuwandiika olunyiriri lutuuse, katugeze owandiise bw'oti lutuuse wano, oyagala kugenda ku lulala oba oyagala kukola paragulaafu ndala, onyiga eppeesa lino. Baliyita ku lugundiro oyinza erimu baaliwandiikako nga liriko enter, liriko ekigambo enter. Olinyiga n'ogenda ku layini endala. Kaakati zino ennyukuta zino zo tuzimanyi zino okuva ku A paka ku Z, okuva ku A paka ku Z naye teziri mu miteeko mituufu, bagenda bazaawula A opaka ku Z. Zonna zino ziva wano ne zitambula eddala ne zikka paka wano. Kati waliwo wano obubonero nabwo buno obw'enjawulo. Obubonero mubulaba, obukomera, obwewuunyisa, bwonna kwe buli. Kaakati ezo tuzirabye. Kati waliwo na zino ennyukuta ekuva ku emu paka ku 9 ne 0 yaako, ezo nazo kweziri. Ate ne wabeerawo ennamba zino oba obubonero buno obuliko era nga buli ku peesa limu kuliko obubonero bwa mirundi 2. Kakati oba oyagala okufuna akabonero akokubiri akaliko, obeera olina okunyiga eppeesa lino shift ne likuwa akabonero akaliko akalala, ng'okugeza katugezeemukko wano tulabe. Bw'obeera oyagala okuwandiika emu nga shift toginyize, onyiga bunyizi emu ejja kubanga ekola ki? Emu ejja kubanga ejja nga tokoze eki? Tobonyeebonye. Naye ate singa oba oyagala kano akabonero akeewuunyisa, ako kabonero kaffe ke tuyita akeewuunyisa, ojja kubeera nga onyiga eppeesa lino erya shift, oluvannyuma neera n'onyiga akabonero kaffe akeewuunyisa. Kaako kajja kuba kakola ki? Kajja kuba kajja. Katugejjeseemu wano tusobole okulaba obulungi. Akabonero kaffe akeewuunyisa kajja kuba kajja. Kati ate singa zonna amapeesa gano gonna golaba agaliko obubonero obulala, olina okunyigirako eppeesa lino shift n'olyoka onyiga tikati njagala kano kajja kuba kajja. Naye bwe batonyiza shift ojja kuba ng'ofuna ki? Ng'ofuna 7. Awo tutegeerekese bulungi. Kati obwo bukola ku mapeesa gonna g'olaba nga galiko amapeesa ebigambo bya mirundi 2 nga bw'olaba wano akabuuza kaakano wano kali waggulu. Kati okufuna akabuuza era ojja kubanga onyiga
eyo shift yaffe peesa eryo eriri shift then n'onyiga wano n'olyoka ofuna akabonero kaffe akabuuza. naye bw'onaaba tolinyize ojja kufuna kano akasaze. Awo tuvuddewo. Kaakati ate bwe tugenda ku peesa lino eririko caps litegeeza oyagala mu luzungu kiri capital letters, oyagala emiwendo oba ennyukuta eziri mu byapa. Kati ennyukuta zaffe okugeza singa tuba tuwandiika a yaffe ntono, a entono. Kati oba oyagala okufuna a ennene ojja kunyiga caps kyetuyinza okuyita capital letter ofune a ennene. Awo ndowooza tutegerekese bulungi. Kati buli bwoba oyagala a ennene ojja kubeera nga onyiga caps kano then oba oyagala sa oba oyagala dda oba oyagala fa ojja kubeera ng'onyiga bwotyo okufuna ennyukuta ennene. Kati ate singa obeera nga owandiikidde ddala ng'omaze okukiwandiika bulungi ng'ate oyagala kukikyusa era okizzeeyo mu nnyukuta entono, era nja kuba nkubuulira engeri gy'oba okikolamu. Kuba oyinza okuba nga oyagala kuwandiika ntono era ojja kubeera ng'onyiga bwotyo n'ofuna ki entono. Kaakati katugende mu maaso. Kati ate peesa lino eriri taabu eyo ekozesebwa okugeza ng'oyagala wano twagambye nti no peesa lino liwaawo likozesebwa okuteekawo ebbanga ng'okugezaawo tumaze okuwandiika ffa twagala ebbanga. Kati ebbanga eryo tuba tulifunye liba lya mulundi gumu, naye bwe tuba twagala ate ebbanga nga ppanvuko nga ddeneko ojja kubeera nga onyiga taabu. Ebbanga lyo lijja kubeera nga lyeyongerayokko likuba inches eziwerako. Ogiga omulundi gumu naye ligenda nga likuba inches eziwerako. Kati ero naye tugimaze ogifuna. Kati ate bwe tugenda ku eno kino kiggwayo escape, buukawo, ekyo kiveeko, kitegeeza ekyo kiveeko, ekyo sikyagala kiveeko. Kati okugeza singa ngenda n'ennyigano ku peesa lyange litugambye erisooka n'ennyigawo bwe nti naye nembeera ng'ekyo ekizze sikyagala nja genda wano nnyige escape. Kati ngenda kunyiga kajja kuba kavuddewo escape, kitegeeza sikyagala ekyo kikuyambako awo. Kaakati ebyo tuba tubiyize tusobola okugenda ne kuli ne peesa lino katuyigire ddala omulundi gumu. No liri control, kuuma kyoyagala control. Kati okugeza singa mbeera mmaze okuselectinga akantu kaffe kano nenkaddugaza, nja bayigiriza engeri gy'okaddugazaamu okukalondoobamu mu birala. Nojja wano noonyiga control ndinyize neŋŋamba x kitegeeza cut, control x kitegeeza kusala. Nja kuba ndisazeewo ebigambo byange mbikoze eki mbisazeewo. Kati mbisalawo nyinza okubeera nga njagala kubiteeka wano mabega. Kati era awo nenziramu nenyiga control v kitegeeza paste, no pasting awo noteeka awo. Kati ako njagadde balaga bulazi enkozesa yaako. Kano ka control kakozesebwa ne mu bintu ebirala byojja okugenda nga mbalaga. Njagadde okusooka balagako amapeesa amakulu, naye twejjukanye nti eno shift era peesa waliwo ne shift peesa wano eddala. Totya kugamba nti tegaliwo mapeesa abiri. Era ne control eno gye twayise control nalyo waliwo peesa ki eddala. Waliwo ne alt nayo nja balaga enkozesa yaayo, nawo waliwo peesa eddala. Kati ate bwe tugenda ku side eno nayo ngenda kubeera nga njogerako ebigambo bitono okubalaga nti waliwo wano ennyukuta ezeefaananyiriza ne zino. Singa obeera oli ku mwesogo zooledde kwezine wano kanyige wano muzirabe, ezo nazo kweziri okuva ku 1 paka ku 9 oba okuva ku 0 paka ku 9 kweziri, n'obubonero obwawula, obukubisa, obugabiza, obugatta bwonna kwebuli, n'obutonyeze kwebuli ku mapeesa g'ogwo. Ojja genda ogetegereza mpola mpola ojja kubeera nga ogafuna. Kati gano amapeesa amalala nja genda nga basomesa enkozesa yaago, saagala mbatwale ku speed eyayiriyiri, njagala mbatwale mpola mpola. Katumaze okutegeera amapeesa amakulu ku mweso gwaffe engeri gye gakozesebwamu, kati tugenda kubeera nga tutandika okuwandiika ekiwandiiko kyaffe
tukikuume mu kompyuta yaffe. Naye nga tetunnaba kutandika kiwandiiko kyaffe, njagala tusooke tubeeko ate ebintu bye tuyiga ku bwenyi bwaffe. Twagambye nti kino kyonna tubuyita obwenyi. Kino kyonna kyolaba gye tuyinza okuyita oba desktop bwe bwenyi bwa kompyuta yaffe oba lwe lutimbe. Kati olutimbe lwaffe luliko ebintu ebitulagirira ki ekyokukola. Tutandike n'okubalaga ebintu ebikulu. Kati ku lutimbe lwaffe waliwo ekigambo ekyo kye mulaba waggulu kiriko document 6 oba word. Naye bwe kubeera nga omaze okukibutuuma erinnya, wano erinnya lyawo ligenda kukyuka. Kati akantu ako kolaba ako tugiyita title bar, omutwe gwaki gw'ekiwandiiko we gubeera title bar. Kati bwe tugenda wano mu nsonda ku mukono ogwa kkono waggulu waliwo kye tuyita quick access toolbar. Quick access toolbar ekuyambako okunoonya biki by'oyagala, era eriko obubonero obw'enjawulo. Kuliko kano akabonero kakuyamba kutereka oba okusevinga, kano ate kakuyamba okudda emabega liddu kyobadde okoze ng'oyagala kidde emabega, era ne kano ne kabeera nga kakuyamba okuddamu ate ekyo kyobadde ozizza emabega. Kati gye tuyita quick access toolbar. Kati ate waliwo wano kafayiro, akagambo fayiro oba fire. Ako kafire kategeeza nti gye tuyisa fayiro tab. Eno ye fayiro tab, era ngenda balaga biki ebigirimu bwe nga tuba tuginyizeemu. Tugendagenda mpolampola. Kakati tulinawo ate ekifo ekirala kye tuyinza okuyita akantu ako mukalaba akaddugavu awo n'obubonero obumu obwo, eyo luula awa akapimo. Eyo tugiyita vertical ruler, vertical ey'obusimba, ruler ey'obusimba. Kati ku side eno ne tubeerayo ne ruler ey'obukiika oba gye tuyinza okuyita horizontal ruler. Yeeno horizontal ruler eyo etulaga ekiwandiiko kyaffe we kitandikira ne we kikoma. Era akana akabiipi nga kano koolabaako ko tukalita insertion point. Ako kalaga wa wogenda okuwandiika ekigambo. Insertion kitegeeza kuteekawo, to insert kitegeeza kuteekawo. Singa era oba onyize n'ogamba nti kati insert, kano kwa insertion bar point, insertion point, singa okanyigako nga okali awo n'onyiga ya, ejja kutandikira awo. Ku luula yaffe weekola ki? Weeri. Naye luula eno osobola ogigaziyamu n'ogyongera eno oba n'ogizza eno. Kati tugenze wantu ewalala, twagala tuyige kino kyonna tukiyita tutya kino. Wano tuyitawo document window mu luzungu. Wano lwe lutimbe lw'ebyo bye tuwandiika we tubirabira, document window. Kati wano wansi tulinawo kye tuyita status bar. Bye tukolako byenkana ki biriwa, era wabeerawo akabala n'ebigambo by'owandiise bimeka. Kati wano singa otula wano nakawandiika ekigambo kimu oba ennyukuta emu era yiino eraga. Singa nnyongerako ennyukuta endala, kannongereko na, ennyukuta zijja kgenda ng'olaba zigenda zeeyongerako nti ennyukuta ebala ebigambo, ekigambo kimu ekibala ate neebalirako nekisinga nagenda nnyongerako ebigambo n'enspacinga nenkola ki, ojja kulaba ng'eraga nti ebigambo bibiri. Weewaawo awo tukimaze. Kaakati ekyo bwe tuba tukimaze twagala tweyongereyo mu maaso nga tugamba nti ku side eno tulinayo kye tulina view option. View option ze zino wano. Ekiwandiiko ky'oyagala okiraba otya? Oyagala okirabe nga kinene nnyo, oyagala okirabe nga kitono. Era wano waliwo akazoom kakendeeza ate ne kwongeza. Singa ngenda nkanyigako bwenti, olaba ekiwandiiko kyaffe kigenda kikola ki? Kikendeera. Wali we tukirabira. Era singa ogejjesaamu obeera okiraba nga kigenda kikola ki? Kigejja. Kakati katugende mu maaso nga tugenda kulaba akantu akalala akali ku side y'eno. Eno tulinayo gye tuyita scroll bar. Scroll bar kuyamba ekiwandiiko kyo oyagala kiraba we kitandikira ne we kikoma. Eyo scroll bar. Scroll bar katambuza n'olaba ekiwandiiko kyo
wekiri. Era wano tulinawo n'ekirala kye tuyinza okubeera nga tumanya enkozesa yaakyo. Wano waliwo obubonero buno bw'olaba. Kano akabonero kabeera ekiwandiiko ky'omaze kukikolako oyagala kijjawo ako kanyiga ka X. Ate kano tekakijjawo naye kakitereka wansi ne kibeera nga kiringa ekyekwese naye nga weekiri. Era tujja kubeera tulaba enkozesa yaabyo. Kakati katutandike bwe tuti. Nina ekiwandiiko kye njagala tubeere nga tukozesa kye tugenda okuba nga tuwandiika tulabe amakulu gaakyo n'enkozesa yaakyo era nga bwe tuyinza okubeera nga twagala kikozesebwemu. Kakati waliwo ekiwandiiko wano kye nabaze kigenda okutuyambako okuyiga enkozesa y'ebintu. Tulina mawusi yaffe eno ke tuyisa akalaga. Kano okalaba kaliko epeesa ery'oku mukono ogwa ddyo gye bayita right click, right button. Bw'olinyiga nja balaga engeri gy'obeera ng'olikozesaamu. Ate nebeerako n'eppeesa lino ery'oku mukono ogwa kkono, eryo lye lisinga ennyo okubeera nga likozesebwa ng'olina ekintu ky'oyagala obeere nga otayipinga. Katugenda kusooka kino ekiwandiiko kyaffe kyetugenda okuba nga tutayipinga, tulabe engeri ki gye kigenda okubeera nga tukikole. Paka eno bbaluwa ya mutabani wange yali agiwandiikira jjajjaawe, gye tugenda okubeera nga tugoberera tulabe engeri ki gye tuyinza okuwandiika ebbaluwa yaffe n'okusobola okukozesa ebintu eby'enjawulo. Naye nga mu kyo tugenda kubeera nga tuyiga ebintu bino by'olaba wano. Buli kimu bw'okinyigako kiyina amakulu ge kiwaayo ag'omunda. Bw'onyiga ku home oba bw'onyiga ku fayiro erina kyekuwa, bw'onyiga ku home erina byekuwa. Tugenda genda tubisoma mpola mpola. Kati tuzzeeyo ku kiwandiiko kyaffe kino kye tugenda okutandikirako okuyiga. Nga tonnaba kukola mulimu gwo ku kompyuta, kiba kirungi omulimu gwo n'oguwa erinnya. Ekyo kintu kikulu nnyo, omulimu gwo guwa erinnya osobole okugwawula ku mirimu emirala. Kati ogenda mu fayiro wano n'onyiga fayiro n'ogenda mu save. Bw'obeera wagutereka dda oba oyagala gutereka ku hard disk oba oyagala guteeka ku flash oba ku bintu ebyenjawulo ogenda mu save as. Naye oba otandika gutereka ogenda ku save. Tunyize save, tunyize epeesa ery'oku mukono ogwa kkono n'onoonya woyagala ogutereka. Kati no nekijja wano olina okutayipinga omulimu gwo erinnya ly'oyagala ogutereka. Oyagala dituuma linnya ki era onoonya munda biki by'oyagala otuume omulimu gwo. Kaakati otandika katugeze katuleete wano keyboard yaffe tubeere nga tulaba bulungi kye tukola. Kati omusomo gwaffe guno ogusooka tugenda guyita katugutuume nti omusomo ogusooka. Omusomo ogusooka. Ogusooka kati ly'erinnya lyaffe lye tutuumye omulimu gwaffe. Kati njagala tuguteeke ku bwenyi. Obwenyi ye desktop we tugenda okugutereka omusomo gwaffe ogwo. Era kati bw'omala okugulaga wewano buno bwe bwenyi bye bino ebiri ku bwenyi. Kaakati nojja n'ogamba save. Kati nga bwe nabagambye mu kusooka bw'omala ogusavinga ogutereka wano erinnya lijja kukyuka. Era olaba omusomo ogusooka erinnya likyuse. Tukitegedde bulungi. Kati awo tuvuddewo. Kaakati nga bwe tugambye tugenda kubanga tuwandiika ekiwandiiko kyaffe, tugenda kubeera nga tukitandika bwe tuti. Era keyboard yaffe eno oba olukangaga lwaffe oba omweso gwaffe gugenda kubeera wano nga gutuyambako engeri y'okuwandiikamu ebintu byaffe. Naye nga tunaba kujjayo kiwandiiko kyaffe kye nabagambye kye tugenda okuba nga tuwandiika, njagala ngende nga ntandika okubalaga enkozesa y'amapeesa gano oba n'ebikozesebwa muno mu kompyuta ebirimu. Entandikwa eri bw'eti.
kati bwe tubanga tulina akantu kano koolaba akayero tugenda nga tusoma file tugisome, home tugisome, insert tugisome. Kati ebimu njagenda nga nkola video nga zanjawulo, naye kati njagala tugenda ku byekulu omuntu otyping oti ekiwandiiko kyo n'okimala. Ebirala njagenda nga nkolayo bu video obuli simple. Kati eno video njagala ngikole nga yonneneko esobola obbawa ekifaananyi ekituufu we tunaddiramu nga osobola okubeera ng'olina ky'otypinze nga ggwe awuliriza naddala naawe alaba. Kakati bwe tuba tuwandiika ate nga bwe tugambye nti nno tugamba essomo oba omusomo ogusooka. Omusomo ogusooka kigambo tukimaze. Kati njagala nkulage okozesa otya obubonero buno obuli waggulu. Mulimu kano ka cut, mulimu ka paste, mulimu kaki. Kakati ojja kuddira kyenjagala okulaga wano, kangendeko wano nkulage bulungi kyenjagala okole. Kyenjagala okole bulungi. Kakati okutereeza okufuna ekigambo kino ng'olina emikolo gy'oyagala okikoleko, ojja kukwata olugalo luno lukwate peesi eryo olinyige ng'otandikidde wano. Oyagala kino kyoyagala okukolako emikolo, onyige nga tota. Kano akantu kasisa kajjawo, nyiga nga tota. Tambuza akantu ako okatwale mpola okatwale kamaleyo ekigambo. Okwe bayita okuselectinga. Okironzeemu mu biri byonna, oselectinze, okirondoobyemu. Kati omala okirondobamu osobola okukikolako emikolo gy'oyagala. Kati emikolo gye giriwa? Osobola tulize wano, osobola okukikopa. Kano kategeeza copy. Olaba obupapula obubiri obwo kategeeza copy. Kano kategeeza cut, kukisalawo. Kati singa tugamba nti tukisalawo tugenda kiteeka wano mu maaso, era tujja kugamba kati tukirondoobyemu tugambye cut, kyonna kivuddewo omulundi gumu. Kati twagala kiteeka wano mu maaso, so tukiteekawo mu maaso noddayo eno kano akayero kano kaliko paste, ng'onyiga paste kigenzeewo. Kati era bw'oba oyagala kukopinga bukopi kukikopawo, era nkugambye ojja kukozesa olugalo olwo luno, epeesa lye eriri sayidi zeeno, ojje onyige nga tota. Oyinza okutandikira eno oba okutandikira eno n'onyiga nga tota. Nyiga ng'onywezezza epeesa eryo n'otambuza bw'okimalayo ky'oyagala n'ota omulundi gumu. Bw'omala okuta omulundi gumu, kati awo n'odda eno n'ogamba copy. Tetugenda kisalawo, tugenda kukoppa bukopi. N'okoppa n'ogamba copy. Onyiga ng'okozesa olugalo luno olw'eno n'ogamba copy. Kati awo tumaze okukoppa, n'ojja wano w'okyagala okiteeka n'onyiga akantu ke twayise insertion point, ne kabeera nga kabiipinga ako kabuukabuuka, n'oddayo ate eno n'ogamba paste. Era ng'onyiga ng'okozesa olugalo luno olugalo oluddiridde olusajja olwo, ne lunyiga ne lugamba paste. Kati ekigambo kyo kino kikoze eki? Kizzeewo, ate nakiri kisigaddewo. Ekigambo kiri kye twasoose kisigaddewo. Katugejjeseemu wano obeere ng'okiraba. Kisigaddewo kiikyo, tukikopye bukopi. Kati ate bwe tugenda ku nsonga endala, kyenjagala tubeere nga tuyiga nti eno gye tuyita cut paste, copy paste. Awo tumazeewo okusevinga, twakumaze. Kati tutandise okugenda eyo tugiyita clipboard. Kati tugenze ku fonts sizes.
enkola yaabyo bwe birina okutambula bwe birina okugejja kutoniwa kukola ki wano we tulaga. Kakati mu home tugenda kukoma nno wano mu home wano. Home eno mugiraba erimu bino. Home erimu bino byonna byolaba, mulimu fonts, mulimu paragraph, mulimu style, mulimu editing. Byonna biri mu ki? Biri mu home. Kakati katugende wetutimbola. Kati singa mbeera njagala ekiwandiiko kyange, tutandise n'eno, ojja kiselectinga eyo byetegeeza bold. Ojje wano ogambe bold. Okiraba bwe kikyuse kikwafu, kikutte. Kati ate era ne bwobeera nga oyagala kifuula kireme kubeera kikwafu, era ojja kiselectinga mu byo okilikinge ng'okozesa olugalo luno ogambe unbold. Obeera okyanboldinze oba okijjeyo mu kubeera nga kikwafu. Kati ate era wewamu obeera nga ekigambo kyo katugeze wano selectinze n'amagigambye engeri gy'oselectingamu, tujja kukozesa akagambo select, londobamu. Omala okulondobamu ekyo nkirondoobyemu ogusooka. Kati njagala italic kitegeeza kyewunzikemu. Bw'onyigawo olaba bwe kyewunziseemu okiboldinze, byonna bigwawo. Oyagala kiteekako layini wansi era onyigaawo, layini ekoze eki? Layini egenzeemu. Omala kiselectinga osobola okukikolako ebintu byonna byokola ki? Byoyagala. Katongereko ku speed. Kati oyinza okwagala okukyusa enkula y'ennyukuta ezo z'owandiise. Ojja wano n'onyiga nekujja ennyukuta oyagala zifaanane zitya. Oziraba buli bw'osonga ku nnyukuta nga wano kikyuka. Kati bwe nsonga ku kika ky'ennyukuta eno wakyuse, bwe nsonga ku kika ky'ennyukuta eno zikyuse. Kati zonna ndo za kanselectinga zisobole okubeera nga tufuna ekifaananyi ekirungi. Zonna era kanzibolodinge tubeere nga tufuna ekifaananyi ekirungi. Kati ekigambo kyaffe lino kyetugambye omusomo ogusooka tumaze okiselectinga n'abagambye otambuza. Katugambye twetaaga tukyuse ekikula ky'ennyukuta, nkyusizza ntaddemu ezo. Omusomo ogusooka tukirabye bwe kityo bwe kifaananye. Kati ate osobola okukyongeza ku bunene oba ku butono ng'ojja wano n'onyigaawo ennyukuta ne zitandika okugejja. Ekigejjera ddala ndowooza oziraba zigejja 26, 24, 22 bw'otyo nga bw'okiraba. Kati oyinza okwagala okukakitiniya bw'otyo. Ndowooza awo tuyizeewo. Kati ate okutiniya okulala oba okugejjesa okulala okuliwo, oyinza tuli ku bya waggulu, oyinza okukozesa eno a ennene. Eyo gyolabe a ennene singa oginyigamu bw'oti kijja kgenda kigejja, naye ng'onyigisa luno olugalo luliwa? Luno olw'eno. Olugalo oludidde olugalo olusajja ogenda nga onyiga nekigenda nga kikola ki? Kizimbulukuka. Kati ate kano ka a akatono ako akatenkana na kino bw'okanyigamukko kakendeeza, kagenda kakikendeeza nekikendeera. Awo nawo tulabyewo amakulu gaakyo. Kakati njagala tugende ate ku bubonero obulala obuli wano. Bwe tumala gundi eno tugenda kuba tukoma wano. Njagala buno bonna mboogereko. Kakati bwe tugendaawo waliwo akantu kano kamulaba a b c naye nga kasazeemu. Kati bw'okanyigamu bw'oti kagenda kusazaamu ekigambo kyaffe, kakisazizzaamu. Oyinza okuba olina ebbaluwa gy'owandiika n'ogamba nti ebyo byensazizzaamu olina gw'otegeeza, ebyo byonna byengenze nsazaamu bijjeemu, funayo ebigambo ebigendera awo. Osobola okukikola bw'otyo. Ate bw'okanyigamu bw'oti kajja kubeera nga omaze okuselectinga n'okanyigamu, ekiwandiiko kyaffe kijja kuvaayo kibeere nga si kisazeemu. Awo tutegeerekese. Kati ate obugambo buno abakola okubala batera nnyo obukozesa okuli cubudi, squared, obubonero obwo nabwo tusobola obukozesa bwe tukatugeza omuntu owandiika date oba owandiika katutandike buno obugakozesa
cubed squared katugenze mu cubed n'ogamba oba 6 oba tuyinza katuleeta omweso gwaffe tugambe 1 2 neeyo. Kati waliwo ebiwandiiko wesanga kano akakolyo kali wansi ojja genda okaselektinga ako kokka olaba wenkalondo byemu ojje wano ogambe kasse wansi kakoze eki katiniye. Kakati oyinza okwagala kubeera nga owandiika nnaku za mwezi oba oyinza okugamba bino bateekako 30th 13 oli mu luzungu 13 nekubeerako kebawandiika ne th. Kati akubeera agala okukafuna ebiwandiiko ebimu oyinza okusanga omuntu ng'awandiisa ekiwandiiko kye naye kano kalina kubeera waggulu ng'ate tekali waggulu. Kati ojja n'oselektinga ako akantuko n'okalondobamu ako kokka koyagala n'ojja wano n'onyikaka x ako akaliko squared akantuko kajja kwambuka waggulu ofune th gy'obeera oyagala. Kakozesebwa nnyo mu nnaku z'omwezi nga tulaga ennaku z'omwezi. Ate n'abaana abagala x squared era nabo osobola okubeera ng'okola ki obifuna. Agamba x batera biwandiika abakola okubala n'ogamba nti x squared kati wano wabeerawo kabiri. Kati kabiri ako wakanako kaselektinga n'ojja wano n'ofuna squared yo gy'oyagala. Awo tumaze okubiringa enkozesa yabyo. Kaakati obwe tuba tubugjeewo tusobola okugenda ate ne tweyongera okulaba ku bimu ebikulu ebirimu. Katwongere tuselektinge kigambo kino tukijjawo tusobole okufuna amakulu amalungi. Kati amakulu amalungi beegano. Omusomo ogusooka twongere okugejjesaamu twagambye okugejjesaamu ogenda awo. Kakati wano tulinawo ennyukuta eno eyekuyambako okufuna design z'ebiwandiiko by'oyagala okuwandiika. Katugeze bwe tuba tukiselektinze twagala okukidesigninga tukikyuseemu mu ngeri ey'enjawulo. Okiraba gye kikyuseemu eyo ekuyambako okufuna design ez'enjawulo z'oyinza okulya nti bwe nakiteeka mu design eyo egenda kubeera enkolera. Buli bw'okiselektinga bw'oti n'ojja wano n'onyigawo kijja kgenda kikyusa ngeri ki gy'oyagalamu ekiwandiiko kyo kirabikemu. Awo nawo tumaze okulabawo. Kati ate wano wajja kuyamba okuhighlightinga, kitegeeza ekintu ekirondolamu n'okiraga nti oba kigambo kikulu. Nawe omuntu ayinza okuwandiikira ebbaluwa naye agamba ebyo byensazizzaako, ebyo biri mu kikawo ekiti niwe nnyo amakulu birowoozeeko nnyo. Kati ekiyinza okugamba n'okiselektingamu ng'ekyo n'ojja n'okikola ki n'okinyigamu. Kitegeeza kiddugadde akitaddemu naye osobola n'okukyusa kkala n'okiteeka mu kkala gwe yonna gy'oyinza okuwulira ng'okola ki oyagala, era kijja kubanga kikola ki kikyuka. Onyigabonyezaawo n'ojja n'ofuna kkalayo gy'oyinza okulondobamu nti yeeno weewaawo. Kakati awo bwe tuvaawo tujja kubeera nga tugenda ate ku nsonga endala gye tuyinza okulaba nga nayo nkulu. Kakati wano okuzzaayo yonna by'obadde okola osobola okuddayo n'onyiga wano. Byonna by'okoze ng'oyagala bikyusa osobola okunyigaawo ne bigenda nga biddayo nga bwe byabadde. Ate era bw'oyagala obizza mu maaso osobola okunyigaawo ne bigenda nga bikola ki biddayo bwe bityo. Kakati awo tumazeewo. Kakati tugenze ku eno eno eyo tugikozesa okukyusa kala. Kala tukirekereyo mu Luganda lwaffe okukyusa kala enfaanana. Bw'onyigamu bw'oti osooka n'oselektinga ekintu kyagala okukyusa kala nga bw'olaba tukyusizza, n'ojja wano n'onyiga kala gy'oyagala. Kati twagadde red tugende ne red ogirabwezze naye nga tusoose kiselektinga kirondolamu nga tukozesa eppeesa lyaffe lino. Onyiga nga tota kanyigemu ntambuze naye olina okukakasa nti akantu kano akabiipinga kali awo
n'oteeka kumpi nako n'otambuza n'ojja n'onoonya kkala gy'okola ki gy'oyagala oba taddewo kakobe kakobe najja awo tutegeerekise bulungi. Kakati tugenda kuba nga tukomaawo onkozesa ye kompyuta mu ngeri efaanaganako bwetyo olwaleero tuleme kuwanvuya nnyo omusomo gwa leero. Kati gwe wenna ali eyo oyinza okutandika okuwandiika ekiwandiiko kyo ng'otandika n'okukozesa amapeesa gano n'okugakyusa mu ngeri yonna gy'olaba nga osobola okubeera nga ogakozesaamu. Tuyize engeri y'okuggulawo ekiwandiiko kyaffe n'okukiterekamu, era ate ne tuyiga n'okubeera nga osobola okukoppa ennyukuta oba ebigambo n'obiteeka ewalala oba okisalawo n'okiteeka ewalala. Kaakati omulundi oguddako tugenda kubeera nga tusoma ekiwandiiko kyaffe. Tuyinza tutya ng'omuntu akuwa ekiwandiiko okiwandiika otya ng'okozesa obubonero buno ne buno bwe tugenda okuba nga tuyiga obuteeka awamu. Naye kansembyeyo nga mbalaga ekiwandiiko kyaffe kye tugenda okuba nga tuwandiika omulundi oguddako, olwo tusobole okubeera nga tumanyi byonna ebigenda okuba nga bikifaako. Gwali eyo oyinza okubeera nga okirabako n'otandika okiwandiikako, oba oli awo tunagenda okuddamu nga okiwandiise bulungi. Ekiwandiiko kyaffe kye kino. Ekiwandiiko kyaffe nga bwe nabagambye nti omutabani yakiwandiiseemu ng'ayagala kulaba kuwandiikira jjajjaawe ebbaluwa abeere nga amubuuzaako, era kirabika bwe kiti. Njagala mubeere nga mukiraba bwe kiri. Kyetugenda okubeera nga tugoberera tulabe engeri ki gye tuyinza naffe okukiwandiikamu, kubanga kirimu ebintu ebikulu byonna bye twandyagadde okubeera nga tuyigako. Eno bbaluwa yali agiwandiikira jjajjaawe, era ebintu ebimu bye yawandiikamu yasobola okuteekamu ekifaananyi kye. Ebintu ebikulu bye tujja okuyiga yasobola okuteekamu teebo, era n'asobola okubeera nga ebigambo abitadde eno, ne kale ke twalize kano nako ng'akataddemu, era n'abeera ng'ekiwandiiko kye akimaze bulungi ng'asobola n'okubeera nga akiteekako omukono. Kino ekiwandiiko kyawedde, era osobola okubeera nga okifulumya. Kati ekiwandiiko kino kye tugenda okubeera nga tusomako, tulabe ngeri ki gye tuyinza okubeera nga tukiwandiika. Tujja kuwandiika mpola mpola, era tubeere nga tugoberera amateeka gonna. Naye essaawa zino tuli ku kye bayita home. Bwe tunaamala home tujja kugenda nga ate tusoma n'ebintu ebirala ebiri mu kkowe eyo ey'okuyiga kompyuta. Olwaleero kankome wano, ate omulundi oguddako tugenda kuba nga twongera okuwandiika ekiwandiiko kino nga bwe kirina okuwandiikibwa nga tugenda mpola mpola nga tuyiga kompyuta mu lulimi Oluganda. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubeera nga mbatwaliriza n'okubayigiriza kompyuta mu lulimi Oluganda. Gwe wenna ali eyo eyandyagadde okuyiga kompyuta, waayo obudde bwo obw'omuwendo osobole okubeera nga oyiga kompyuta, kubanga kompyuta kati kye tulina okubeera nga tuteekako nnyo essira okulaba nga tuyiga engeri gye tuyinza ogikozesaamu ebeere ng'etuyamba mu mirimu gyaffe egya bulijjo. Tujja kubeera nga tusoma nga tuteekayo ebigambo eby'enjawulo, nga tuteekayo ensomesa ey'enjawulo. Ate gwe wenna ali eyo nga oba oliawo omanyi kompyuta naye nga olina obumu bw'oyagala okumanya, nteekamu ntya teebo, nteekamu ntya ekifaananyi, mpulintinga ntya, biki byonna ng'olina ojja komentinga wano ku buli kyembeera ntaddeyo. Mbeera nsobola okukolayo vidiyo ng'eri ku ekyo gwe ddala kyokola ki kyoyagala. Ensonga zino zigenda kubeera nga ziri ku mukutu gwange ogwa YouTube oguliko Johnson Sengendo, era gujja kubeera ne ku mukutu gwa YouTube mu mannya ga Johnson Sengendo. Era gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okubeera nga ogoberera, ojja kubeera nga osobola okunoonya Johnson Sengendo obeere nga omanya byonna. Linnya liri bwe liti Johnson Sengendo. Ojja kubeera nga ogoberera ku YouTube ate ne ku Facebook, bijja kubeera nga bigendayo YouTube ne Facebook.
Facebook ne YouTube. YouTube ojja kubeera nga ojja oyiga ebintu bino nga olina okubeera nga bitambula. Kati gwe wenna ali eyo totya, osobola okubeera nga okomentinga, osobola okubeera nga owulira olina byoyagala oyogereko nange, ojja kubeera nga okomentinga. Era tujja kufuba okulaba nga tufuna abantu ab'enjawulo abagenda okubeera nga batuyisa mu bintu eby'enjawulo, okulaba nga tuyiga era nga tumanya nga kompyuta weerina okuba nga ekozesebwa. Mubeere bulungi, njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi nga tuyiga kompyuta era nga twewaddeyo okubeera nga tumanya ebintu eby'enjawulo nga tuli wamu, tutambulira wamu mu nsonga eno. Mubeere bulungi, mweraba n'omulundi omulala tuddemu tuyige. Gwe wena alabye nga vidiyo eno ekuyambye, ekulina kyekuyigirizza, layikinga, sharingira omuntu omulala, tubeere nga tuyiga kompyuta mu lulimi Oluganda. Mubeere bulungi, mweraba.